muvubuka ono pressure. Omanyize Calvin Kayanja erinnya lye nnina siyoma n'abantu bagwa ddalu. Kituufu era nakulabye. Engamba woninga oti omuntu alina n'ebitabo ebipapula byebutabika. N'obambi nabadde ndowooza ategeera, okitegeera. Oyo ku apu kuno kwawumulira yali akwata bukoko ng'ali eyo bana nga bw'omanye eddalu eryo. Bamusibye ku njegere kati ne bamugulira ekisimu. Adda kuno n'ayiika endusu mizimu ne gimukubira kuno bambi ne famire yamulemwa bamuteeka ebutabika. Wadi 3. By the way, kyebangambye nti famire ye yamulemwa. Naye bambi nabo n'obasaasira kubanga emmoroka zaali zigenda mukoona ng'abuuka mu nnyumba mu muzigo gwabwe n'adduka mu kkubo buli kaseera nga bamuleetera ku njegere. Omuvubuka mutabufu wa mutwe Junior. Bambi nabadde simanyi. Mulwadde wa mutwe adda okwendusu ne zimuyitamu. Bakamutwala ebutabika emirundi egi. Oyo gwolaba yakavana ku njegere abadde aliira ku njegere ng'ambwa. Kubanga bakwano be bangambye waliwo omuvubuka bamuyita Lana Baba. Y'omu ku bakwano be bangambye nti oyo yakava ku njegere waliwo we yabula. Abadde aliira ku njegere wiikisi 2 emabega. Bamukwatira bino era byakuvuma abantu. Oli naga kati muteekeko omusango ng'alina n'empapula nti mulwadde wa mutwe. Muvubuka mulwadde wa mutwe. Era n'abapoliisi kye bangambye. Bangambye Junior tetusobola kusiba muntu mulalu yeetaaga lyabu naye famire terina ssente. Naku naye ne mbagamba abafamire omuntu ono ajja baleetera obuzibu. Kuba mwamulekera ekisimu akola defamation ku bantu. Omuntu ajja mukwata asibe famire si kusiba mmwe. Lwaki mulagajjalira omulalu wammwe? Kituufu nnyo famire ndagajjavu nnyo. Olagajjalira atyo omulalu okutuuka n'okumulekera ekisimu. Kizimbye eryanda kiyinza n'okwokya enju. Ali awo bw'avumaavuma abantu akola defamation nabagamba oyo omulalu wammwe bajja kumusiba oba bamukuba amasasi. Mulimu abantu abataagala nonsense singa Isima akyali mulamu kati. Kubanga Calvin Kayanja awo wennyini. Amateeka ga defamation mu Uganda gali kiriya bw'oyogera ku muntu nga tolina facts. Ate kontenti we avoola nnyo famire z'abantu. Okitegeera? Nze njagala ompiseemu eggaali onvume bwe mba nkuvumye. Kyolumba omwana wange ne mukazi wange ne bazadde bange abatali ku apu eno abatali mu nsonga zaffe. That's what I told that family. Nze ne mbagamba muyinza okuba nze mumponye naye omuntu ajja kuvaayo nga ye yeetaaga ssente. Abakwata abavunaana okulagajjalira omulalu wammwe. Muntu yeetaaga ku njegere, yeetaaga kuddayo butabika, emmere gyeri, eddagala gyeriri, accommodation gyeziri, gavumenti buli emu ebiketalinga. Ne mumulesa ayina akwata ekisimu bw'avuma abantu bw'ayogera ku bantu, omulalu wammwe ajja baleetera obuzibu. Oli abasime mutunde ne we musula. Kubanga ne bakwano be Calvin Kayanja kwanadde noonyereza w'abeera. Waliwo omukyala bamuyita Hadija yamukolako interview. Naye tebamanyi gy'abeera, bange talina gy'abeera. Akaana kasiyazi. Layira. Era lwoli lumba omusiyazi luno kali kwambalirirawo. Era mu kujja kwako ku TikTok kajja kulwanirira ddembe ly'abasiyazi. Wano we twayisizanga mu basiyazi eggaali nga ke kaanukula. Bw'oba toli musiyazi kye kikulwaniriza abasiyazi. Kye kikuteeka mu ntalo z'abasiyazi. Era bw'oyisa musiyazi eggaali ke kakwanukula. Omwo katunuulira ng'amabugo kafaanana bubi. Bangambye n'obulwadde kalwadde kwana kalinga akatwala mpunye. Kituufu kankubuulire akaana kafaanana bubi era gw'obadde ogenda kakwata okasonyiwe. Kalinga enkoko endwadde. Aga Katonda mugumu. Enkoko endwadde y'okuwuka. Gwamanya abapoliisi be nakubidde naye muno nze pressure bulijjo simumanyi. Naye namusonyiye. Olw'embeera gy'ali.
obulwadde bwakatabula omutwe kana kalwadde obulwadde bwaffe buno nga bw'obumanyi bwakatabula omutwe bugenda ne bulwala ne butamira ddagala obulwadde ne bulinnya ku bwongo kalwadde Calvin Kayanja abaana bano tubayambye tutya kwakati omuvubuka ono bambi bajja mutta ajja kusanga omuntu w'omutima omubyamu kuba mutte family edde mu bizibu kati kankubuulira ono omwana teyeeyinaako control ekyokunenya wano ye family ye toyinza kulekera mulalu simu Junior tulina abantu mu family ezizaffe abalina ebizibu naye waliwo wootunula n'ogamba ono ajja kutuleetera ebizibu tumuteeke ku njegere aliire ku njegere aliire ku miguwa oyo omwana omuntu ajja bakwata abateekeko deformation babagambe kati muliire kampani y'omuntu family etunde ne weeyina kituufu kanyoko bwe keyogeza President Museveni bino byaliwo nze ndaba ebyempewo oyo alaba ebyempewo alaba byampewo saawa katunulaga akagenda okufenca anti tebulya talina akati kyenategeddeko okuva ku poliisi famire yako ebeera mukono bali wala kasomera na wano ku mukono wano ne lwaki tekafuna omulimu tali ayinza kemployi nga kakole mulimu ki kava mukomera kava ebutabika ne kajja nebine by'abakazi bine by'obuseegu kati omwana ati datirevalanga ati ebintu by'ekiseegu mbwosiba omukazi empingo n'omusiba amagulu kano bidolide ebyo nga byekitunda kwonula imi kati omuntu atunda dolido amanyira ati effe abantu abali ekyemisana n'ekyeggulo gwanga lyaffe lyetaaga kusabira luyale otegedde nagambye ndi akakaana ogenda kukakwata okasonyiwe tekalina makulu kalwadde ka mutwe obulwadde bwakatabula omutwe bugenda ne butamira ddagala era twetaaga tukoleyo gundi okwadvisinga abantu bwenna abalwadde bamire ddagala bw'otalimira otabuka omutwe kayinga njusu kalaba nga akagenda okufa encambu spiritual which spiritual dose so muganda wange emisango gyonna nagi withdrawings gye nabadde mutaddeko tomala budde ku mulalu nenkasonyiwa kasajja kattu nekyekakola tekakimanyi naye famire yaako ngenda giwaayo miliyoni emu omwana oyo atwalibwe mu lyabu bakagulira emiguwa ngenda bawaayo miliyoni emu naye bamuggyeko essimu balina kumuggyako simu beeyambe nze nkubuulirayo omwana agenda aleetera famire ebizibu twakafirwa omuntu mulamba wano lwa social media ovuma abantu ne bootamanyi tankula entalo z'osobola vuma bakadaama kayina vuma bakadaama beeri n'amateeka ga social media bambi tekagamanyi konna kasiiwuse kaweddeyo obulwadde bukatwala butandise n'okukatabulira omutwe ku intaneti nalaba n'omumwa gumyuse omanyi omulwadde omulaba omumwa guba gumyuse ye ne kajjamu essaati n'olaba ku bubirizi kalwadde naye gwe obulwadde bulumya abantu baffe eyaleeta obulwadde mu nsi eno yakola bubi n'olaba omuvubuka muto yenna aweddewo buli kyalya kimuyitamu buyisi kali bubi famire tugiyambe kuba njagala kugenda wa Jeno Muwozi Jenemuke bambi famire bagiwe entandikwa akaana ako bambi tetwagala kafiirwa ka pressure abaana abo bambi bakwatibwa ennaku kubanga luyala embeera gye balimu Calvin kinungi bagaana okukola bali bubi ne tujja muyamba famire tubagulire kutiya y'akawunga n'ey'ebijanjaalo kuba bano bakawa ebyokulangalanga ebyekiseegu ku intaneti kuno famire nayo kwebeerera okwo negamba kasita afunamu 10 busula tirindi munju obusente kali famire tugenda gigulire kutiya y'akawunga ne kutiya y'ebijanjaalo nange mbawadde batandikiraawo tubagambe muteeke embwa yammwe ku muguwa naye tujja kugikubira Kampala omwana oyo bambi bajja kakuba akaana kato bajja abantu batemu abantu babi
abantu babi abantu batayisima abantu babi omuntu omuvuma leero n'akustega ekiro n'akuba n'ofa nawataba police report nkubuulire nze nagenda ku poliisi nga bw'omanyi ne bagamba mukanoonyerezeeko ne bangamba naye kati ono mulalu alina n'empapula eziraga nti omutwe si mulamu omutwala wa ne bagamba kati nja kusiba maama waako ne taata waako bwe baba tebakatadde ku njegere abalalu bali kuno kati okyali ku oyo omulalu wa Pressure ne tulina n'omulalu gwe bayita Asiyah nagudi ali awo mbu yeeyita Doni so atayo n'esooka omuntu oyo omukazi mulaba he has become a nuisance so Doni talina wadde ekikumi naye yeeyita Doni omukazi ategera bulungi nga tolina wadde omudaala gw'ennyaanya ku Kampala kati tulina kuno abalalu kati kankubuulire natunuulidde engalo za Nagudi yes nze ndaba omanyi waliwo okukona kuno okw'ebizigo oli omwana alayika yakubwa kiberoti omutegedde kuba alina engeri omanyi ffe twawula okukona engalo ne kisipi nkulaba okukona engalo ez'ebizigo ne kisipi byawukana nze bwe neetegereza engalo ziri alabika kiberoti kisipi awedde emirimu kati Nagudi yava yiri mailo 8 amanyira atya abantu e Kampala okubutuse mu buduuda yiri business gye muyina ya malewa ng'ojja Kampala we wandifunye woyera ne boyoza engoye mbw'omanyira abantu bapanze awo bisitole babinyingizaamu ne Naalongo ne ngamba bannange ye nga Kayanja nfuuse ekyenina kati ddala Donasi yayinza kugamba ki bantu Kampala wano weeyita Doni tolina wadde ekikumi mu nsawo mulaba aleebeeta yuyo ali eno lwaki abaana abo tebafuna emirimu why don't they gandi waka abakazi abo kandi excitement Kampala tagibeerangamu yayitamu mpite yafuutuka buduuda bwiri n'asibira ku kampani n'emutwala Saudi kudda bamaze okumudipootinga n'asibira e Kampala kati alina abani excitement munaku muzibu mbu naye amanyira abantu bamukutta wano ne bamusondera kubanga nalaba wali mu kumugjayo ku poliisi ate abantu abanaku oba baabaki kakati namulaba wano omusanga eno mu katoge makindye simanya ate Doni ali ku boda nogamba ono omukazi omukulu lwaki tagenda n'afuna omulimu bagende mu masaluni basibe enviiri kabane ku masaluni okusiba enviiri kati talina mulimu gwa mutwe gwonna gwamanyi bafubutukange mu byalo wane Kampala balina kwoleza bantu ngoye kituufu alina kwoza ngoye ku mizigo ne social media ebalimba nti baserebu ne balekerera ne bye balina okukola ne batandika omumanyiira abantu that's the problem gye tulina kituufu nnyo kubawulirawo engoye ku mizigo omuntu alina okwoleza abantu engoye ku mizigo otandika otya okukwata ekisimu kyo nti omanyiira abantu era nakubidde producer wa Sanyuka TV ne mugamba be bano abantu boyina okuteeka ku national TVs omuntu agamba mbu yafiirwa obukadde 5 yenna atulanga eddebe mbuze nakola losi ya milioni 5 mu 5 n'omutumia talina wadde 10 yalinya na kabodaboda eddebe nno sikale atunulanga akatukutiya kamayuni atunulanga obugombo yafiirwa milioni 5 mu 5 nembuuza UCC eyo programu ne mugireko egende mu maaso era kyova olaba nti abaani KATI bandeese enkeera okusaabulula birire bagamba Kayanja ensobi gye twakoze wano gwe wekka asobola okutuyamba bakitegeera tibakoze nabakubira kati ekiwandikira nasuzanga abantu 370 mu nnyumba
Oyo talina wadde akasiisira asuza abantu 370. Nze neebuuza n'abana Uganda gwe wennyini oli munaku osuza abantu 370 tolina kyoli olugambwa nga bw'olaba asuza abantu 300 weebuga n'osesema ne bye walidde naye basuza musuze naye basuza musuze abana Uganda tumanyiddwa ne kati kankubuulidde waabeeredde omubi nga mweru yali afaanana atya nga tanneeyerusa naye baaba era n'ebizigo biraba nti byali by'abayizi wakozesa kanze omukazi oyo Doni Asiyah namulabako nga bamigoba Figa yali amugoba ku hoteli naliyo waggulu naye nga yenna alinga nkumuule yenna yeetaddewo nebakasaba wabeeredde omubi nga mweru naye yali atya nga muddugavu akafaananyi ng'osanza Asiyah nga muddugavu mazima ddala naye alina omusajja kati yagambye yajjamu olubuto ku myaka 4 kati kankubuulire Junior omanyi wootegerera nti omuntu talina makulu olina myaka 4 abaana 7 buli omu tomanyi gy'ali nze neewunya n'oyo omukazi Naalongo era badda kuno Kampala mbu be banoonya be bayamba ng'otwala muntu alina abaana 7 buli omu mutaata we naye talina gwabeerako naye talina wadde ekiyenje wadde enkoko gy'akeera okuggulira ewuwe naye kutwala mu baana bo bw'obasanga nga yabaleepinze yagambye yajjamu olubuto mbu baamugisaamu sinakugjamu n'ebyo bizo byogera mu kamera ng'otegeera naye olowooza ategeera bulungi ani nkugambye be balalu be tulina wano nze awo wokagamba nti yajjamu olubuto. You can't say that in camera really that you killed an innocent baby. Dabayo nze nzikiriza nti abakazi bajjamu embuto naye oluusi baba ne reasoni zaabwe naye n'okireeta mu public nti najjamu olubuto abalalu be tulina ku internet Junior tulina abalalu ku internet kuno balina following omuntu ajjaawo n'atandika okugaayuula erimwalye ng'olabanga omuntu ategeera naye nga mulalu mentale siiki nasoma kavuye muganda wange nasoma psychology naye omuntu n'avaayo mu public daga najjamu olubuto without a reason oyo omukazi Doni Asiyah is mentally sick. Oh my God. Mulalu ati 40 mbubanjijisaamu olubuto kyagende ewa munne waakyo mu wiiki 2 ne kyagala abasajja 3 singa kyamalayo omwezi mulambo oba mwaka tekyandyagadde ttanuulu y'abasajja gwe yayagala abasajja 3 mu wiiki ezi kati just imagine singa yamalayo mwaka mu wiiki 2 n'ayogera eby'omu kitanda ng'oli bw'atalya mmere nga bw'abaliisa omuceere omukalu ati 40 toyina makago mwosobola kubeera okyaleebeeta oli babysita wa muntu ati 40 n'abaana bo baakulema tulina kuno abalalu beetuumye amannya gaffe ffe tulina ssente Junior ekyo kimanyi bulungi olina emmotoka ya Black Blue emmotoka ssebo gy'ovuga nagiraba akasente ko weekali ate tweyitangako baddooni ffe abakumanyi ssebo tukumanyi naye tetweyitangako baddooni n'otunuulira masiikini n'ava mayiro 7 mbudooni waawano talina nakyalya mu njuwe oba oluzungu lwe lwakusumbuwa tamanyi kigambo dooni kyekitegeeza tayinza wadde okisipeeringa naye mbudooni naye bazolo bangi toyiza we kankubuulire my brother kankubuulire olina ompadde nga bulijjo sibimanyi nzolabe no TikTok nakatijjako naye bazolo mulabika mulina maatwa bayitirivu oluuza bategeera nga tebategeera balina ne following nga balalu
Betaaga kutetwala butabika. Balwadde baffe bali kuno, abalwadde baffe. Oli davaayo. Ive omukazi oyo yalabye ennaku. Bwe kisinike ebinyo. N'omubuuza ono yali emmere ki tugimma abaana baffe. Omukazi omukulu myaka 4 mu bantu ne banjijjamu olubuto. Omusajja yankwatira mu apartment yange. Apartment kyeri e Kampala gy'oyinza okukwatiramu omuntu n'ofuluma. Zina security. Tewali zonna ziriko CCTV camera. Zina basikali. Bakibuuza wakuba endulu. Nakuba bwe. Kati newebuuza yonna Alongo yali azunga n'ogwo omuzina mbw agutwala wuwe kumwagalira omusajja nga gutwala lwaki? Bambi Nalongo alabika teyategeera. Teyategeera kyayamba naawe nti sitaani talokoka. Kituufu. Nalongo nawuliriza Nalongo bambi ng'olaba she's somehow innocent. Tubeerako abantu bangi nga beeyita bakwano baffe. Naye omuntu avaayo okukomera nagaani nakubbira omusajja oyo mulaba edduka. Okitegeera? Abayinza n'okuwa obutwa. Abayinza n'okuwa obutwa kati kankubulire kino Junior oyo mukazi mubi nnyo. Omuntu akujje mu kkomera muganda wange omusangamu ekitiibwa. Kituufu abantu badduka. Nze nagenda ku kkooti e Makindye ng'oguwala guli mu kkomera. Nga tewali wadde owa famire yaagwo. Tolina wadde omuntu Kampala ng'omanyira abantu. Nalongo yamweyimirira. Ye yamweyimirira. Nga yamuyisa bubi bannanga omuntu okweyimirira. W'omanyira bakwano bo ye kkooti n'obulwadde. Abantu badduka. Isima wano bamukwata emirundi ebiri. Isima bamukwata emirundi ebiri. Teri yajja. Era twaliwo ne baakasu. Ne ssente zennyini zaali zibulako n'enkwata emitwalo 3. N'ogamuwa. Ne manya nti gano ngasudde busuuzi ng'okyeza. Ne ngamba Nalongo nti oyo omuwala omuyambi waliwo abadde ankubidde. Waliwo abadde akubidde. Anange omuntu okwagalira omusajja n'akiddamu nga wamuyamba bannange omuntu akubeereddewo mu kkooti muwe ekitiibwa luyale. Omuntu n'akweyimirira abantu mu makooti tebajja. Omuntu olwala abantu abakubeereddewo baweereza. Neno bwe omusajja wa munno. Si bintu byamu. Calvin Kayanja gwe kyali naye bane bulijjo manyi nti abantu abali kuno bategeera naye actually I have found out. Ensi yaffa you guys bimpeddeko bambi. I didn't know bane Katonda wange. Katonda atugumye. N'abantu bagwira ddala eddalu. Nodda mu kamera noga nti wajjamu olubuto. Without a sensible reason. Bulijjo simanyi eno app. Yo. Ayi Mukama Katonda wange. Ate leero nga ntegedde ebintu bingi. Banne sitaani takyatuma yeetuukira. Calvin Kayanja aliwa. Amalireyo emboozi zino. Bingi nnyo by the way n'ebimu byennyamiza. Ebirala bikaabya. App eno. Simanyi oba naagisobola nandizeeyo ku Facebook. Kituufu. Naye all in all myaka 45 babaka abasajja. Calvin Kayanja. Shebo. Sitaani ali kuno yeegiriisa. Bane bulijjo sitima tugende maaso.
Stani aliku app eno jako omuntu n'omutwale uwo. Na unzikanga n'abaana bo bakwawukanyeko. Goloza munalongo yasigadde akwatagana n'abaana be. Dunia mwegendereza abantu be muyamba. Mwegendereza abantu be muyamba. Bana abaana b'oku TikTok bannaku kye kisooka banoonya survival. Asobola okukeera enkya n'agenda ewa mulabewo. Nakolako story ng'erina documentary. Ngejira mu series. Nti ekisenge kyono kifaanana bwe kiti n'ateekamu supu yenna. Banoonya survival bannaku. Otunulira omuntu mubuuze nnyo okola business kitalina wadde omudaala gw'embizzi ku Kampala. Kati kakubulira Junior. Fe ku byalo fe we twakulira ng'okufuula obuvunaanyizibwa bakulunza enkoko oba embizzi nti munaagaba n'obwana. Kati tulina agawala ku Kampala kuno nga tekirina wadde yakirunza embizzi. Wadde yakirunza enkoko gwe n'otwala omugugu ogwo n'ogutwala ewuwo kyovula nti bannaalongo bakyalina ebizibu bingi. Owunzika famire yabulukuse. Obuzibu bwa Nnaalongo bwonna kusembeza kikazi kino kiddooni Asiyah. Kisa kingi naawe yali yabulwa baasembeza abantu abeetaaga okusembeza bayitirivu. Ng'okwata omuziina myaka 4 guyina abaana tegumanyi gye balimba okutwala mu baana bo. Oli bakugamba bamudipotinze ensi namba esazeewo nti obwamalaaya bwe bugobezza ne Saudi bwe mbagamba nti omutwala mu famire yo. Kituufu. My brother. Mugana wange leero njigiriza ebintu bingi by the way. TikTok nja kusomesa. Nze bulijjo mu TikTok abantu bategeera kwa kati olaba eri mu YouTube, Facebook. Eri abantu ab'obuvunaanyizibwa abantu balina abo bakakalaamu bagagga. Kituufu. Ba wisdom kayabo bakasuku bagagga. Twalina emmotoka omuntu ali muzimba. Naye kirabika eno ewammwe ku TikTok abasinga okuba ne following baagwadde ddala. Banoonya survival. Ani bwe neekwatako nsula ewuwe. Bantu bali wano nga tewali talina gyaswa. Nze ne nkubulire nze aba TikTok nabeerako nabo ebyo ebiwala. Ngenda okulaba ndeeta bisitole nkoma wano mpetera wano agamba tugende mpetera wano agamba tugende paka lwe natuuka ewange nga tavudde mu mmotoka. Nekingamba mutugende ndabe ku TV. Kati kuno kuliko abantu nga bakyalina mu sitayire ezogendako ew'omuntu alabe TV. Tugende ndabe ku mawulire. Kiri ku TikTok kuna abantu banoonya survival tomwesembereza. N'omulimu agenda gusuula. Era by the way tova kundabula nti kano kavubuka ka pressure nti kagwadde eddalu ne research gwe nakoze ku police. Osana ndiko nso bibayiza wenandoza muntu ategeera. Oli mulalwa awedde emirimu wiiki eziwedde 2 abadaalira ku njegere kati ngodda ku oyo yonoonera okobudde. Tulina very important issues mu nsi yaffe wano Junior tukyatereza bavubuka. Ngodda ku omusege gwalema ne famire yaagwo. Wegendereza nnyo omuntu eyalema famire ye. Omugendereza nnyo. Yes sebo. Oli bw'otegeeranga nti yafubutuka buduuda mayiro 10. Sooka omubuuza okola business ki wano. Bw'aba talina wadde yamulunza embizzi omukwata otya mutwale mu famire yo. Ku kyalo kwonna ne kubulako amulunza embizzi bagaba n'obwana gw'ogambe nti omutwala mu famire yo. Let them get meeting. Yes. Let them get meeting. Kazo kamala okutubano kati bande Ndabande kade chai wange wano manyi sawa mosambu. Mbani nokumata ayi. Nawe jewa. Mubani gwe nyendo okutuma wano.
Yeah, bandits. I want them to get me my tea. Why did? Sebo. Kakati. Sebo. Yes, Sebo. Sebo. Katono. Mbadde njagala opule ku ndowooza ye. Waliwo abadde wano kansooka enzijjeko nzize. Kale. Musajja Calvin Kayanja. Musajja wa maanyi nnyo. Actually, is my good friend. Njagala nnyo abantu abayogera reality. Abanyiiga ne munyiiga naye nga amazima geego. Amazima geego. I do not see lugambo. Gano ge mazima agatakaawa. Kitegeera. Giga na mazima nnyo abantu aboogera. Era nnyenda kukyaza abantu bangi nnyo weno ku TikTok nnyenda kuleeta kuba MP. Waliwo ba MP bamwe abababulako. Bonna nnyenda bakyazanga wano ku TikTok. Kitegeera. So tunyumyemu. Wisdom kaye mutabani w'omulalo ninga amulabyeko. Calvin Kayanja njagala mubuuza. You guys. Ebintu byo tubifuna okuyita. Sebo. Nkuzeeyo ali mu kamera. And bampichayi wange. Let them get me. So Calvin Kayanja mwagala nnyo. He talks reality. Ali very informed. Abanayuganda timwagala mazima. Naye nga tunaatereza ebintu bino n'obutafiirwa abaana bato. Kitegeera abantu bazze ne excitement. Abantu tebalina mirimo. Kitegeera bavuma abantu. Bavoola abantu naye nga mazima matuufu. They need mental health. Beetaaga counseling. People are frustrated. Olw'embeera yaffe ebyenfuna abantu gye bayitamu. Omuntu nadda mu kamera naga yajjamu olubuto. Ngense emuwulira nabbabba wa munne. N'ataswala. Nogamba omuntu ono ategeera. Omuntu n'avuma abantu. Ngoyo omuvubuka pressure akola gwa kuvuma abantu. Awemula n'atamanya nti bajja mukwata bamusibe. Omutima omubi akutta. Osigala naye nga banoonya mmere ya leero. Views zibalimba balowooza baserebu. Tosula kubanga oli serebu nga toyina kyolya. Toyina kyosula, toyina gyosula. So my brothers, muli baana bato, work for yourself. Neka kati abantu babawaayo obusente mitwalo 10 omulangire. That's not sustainable. Waliwo wana abaana benneegomba Ivo official. They're doing really great things. Jose Chakala. Abana bali mukola bintu by'amaanyi. Oyo Mickey ne wandibadde simwagala. He has good content.